Bannayuganda mwenna mutegeezebwa nti akakiiko k'ebyokulonda kateekateeka okuzza obujja enkalala zaffe ez'ebyokulonda wamu n'okuwandiisa abakadde n'abo abateesobola. Enteekateeka eno egenda kubeera ku buli muluka okwetooloola eggwanga lyonna okumala ennaku 20. Okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwa January 2025 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa February 2025 buli lunaku okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuusa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi nga kw'otadde olw'omukaaga ne Sande awamu n'ennaku enkulu zonna. Okuzza obujja enkalala kugendereddwamu okwongeramu ebikwata ku balonzi abatuukiridde ebitali mu lukalala lw'abalonzi olw'eggwanga. Ku mulundi guno bino wammanga bye bijja okuba nga bikolebwa. Okuwandiisa abalonzi abapya ate nga batuukiridde. Okukyusa ebiwandiiko ebikwata ku balonzi abandyagadde okukyusaamu ku bifo we balondera. Okutereeza ebikwata ku balonzi ebyawandiikibwa mu bukyamu n'ebyo. Abasawo mu disitulikiti y'e Nakasongola bategeezezza nga bwe bakola ekisoboka okutuula obulwadde bwa Mpox oba kawumpuli ku nfeete newankubadde nga kirabika ekirwadde nakyo kizegawanye. Disitulikiti eno ey'e Nakasongola y'emu ku ezo ezaalumbibwa ekirwadde kino era nga wategekeddwawo n'ekifo ekyenjawulo abantu bano ab'obulwadde buno gye bajjanjabibwa. Abasawo bakuŋŋaanidde mu kifo kino ekisangibwa ku ddwaliro e Nakasongola bategeezezza nga bwe bakolera mu kusoomooza okungi naddala mu bbula ly'ebikozesebwa nga beetaaga okuyambibwa. We need some boost on logistics because in terms of we are going to move a lot. Because we are going to move from place to place, we need registers that we can use because some villages are lacking VACT registers and we need these registers to help us track the cases that we may get. Then the other thing, in most of the plans we have been had so far, our chairperson is LC1 need to be boosted, also to be sensitized. In our new next strategy, we are writing our recommendations to our developing partners that all local leaders should be also be sensitized on the risk communication because they are the gatekeepers in the communities. At the beginning, it was a difficult thing. First, Mpox was new. We were not prepared at all. And our first case, it took about 21 days from the first suspect we identified to getting results back. So during that time, we kept getting new suspects. And I remember one of the gentlemen ran away. We were preparing a room where to isolate him. He ran away on a motorcycle. He drove up to Iganga, the case that went to Iganga, Kaliro. It came from here. Abasawo bano bagamba ekimu ku byosinga okubasoomooza y'endisa y'abalwadde abajja okujjanjabwa kubanga baawulibwa ate nga n'abasinga bajja n'ezzadde lyabwe. But we are not yet out of the woods. We still have cases like you have been informed. Though these cases are largely imported, they are not originating from here. They still pose a problem to us. Bannakyewa abawala division nga beegasse mu kaweefube w'okulwanyisa obulwadde bwano ne gavumenti bagamba bavuddeyo bakwatize wamu okulwanyisa obulwadde kubanga bukosezza nnyo ekitundu. Could escape from the isolation center. Somebody just escapes away. And once he goes, he's going to spread again. Such has been a challenge. People think it's like a prison. Once somebody is there, it's as if he is now like a prisoner. The moment he gets a chance, choop, they escape. And two, some people, since there hasn't been any death, naturally, people think this one can cure. So people have been taking simple measures to get rid of this thing. So you realize that our effort to suppress the virus gave again another chance for people to think this one is curable. Abakulembeze Nakasongola nabo beegasse ku basawo okuwanjagirira gavumenti okubawa ebyobikozesebwa okulwanyisa obulwadde buno. So first of all, let me thank World Vision because they have sensitized us about Mpox. And through also the Ministry of Health, they have done a lot because almost every week we are having workshop on Mpox, but funded
by World Vision. So with that point, I was thanking World Vision for assisting our country. Waliwo abawonye obulwadde buno bayite bakaawo nabo betwogedde nabo wano ku Big Media ne batubuulira bwe bayisiddwe obulwadde buno. Mu kusooka nayina obutulututtu ku mikono etutu ku mikono ne mutundi ebirala by'omubiri ne ngendako Nakasongola Health Center 4 mwe natuuka eyo naye nga nfunye kubujjanjabi kuva bamugolodde Health Center 3 akati ne banzijako sample ne bansindika Lwampanga Health Center 3 ne banzijjanjabamu kaawo naye ng'era obutuluttu bwali busiiwa nga balimu amazzi naye tebampisa bubi nnyo. Mbeera ya Nakasongola gye baatwala omwana wange saafutirayo buzibu bwonna kuba yalabirirwa bulungi nnyo kye nali sisuubira. Kuba bamutwala nze nali manyi agenda koma wano bamugolodde bamulabika akole ki akomewo. Naye baatuuka bamugolodde ne bamutwala nga tewali kyalina kwadde n'akagoye. Nkubira omusawo yali ankubiddeko we Nakasongola ne mugamba nze bwe naava eruweero ebyetaagisa obugoye ng'obwo nja bibaleetera ku makya naye musooke mu mutwale. Naye Nakasongola baalabirirwa bulungi nnyo nga baba